Grosh updates koli kubuzaako mukwano gwange yonna gy'osinzidde kansubire nti oli bulungi. Olwaleero 1 September mwena abazadde olunaku olwaleero mbabuuzaako ne mbagamba nti happy birthday na mwena ba September babies. Mbagaliza birthdays ennungi naye ate omwezi gwe tukubye emabega ogwa August banaye August otuvuze speed. Bade baguyita August mikolo after mikolo naye nga mwana muwala full figure ye yagugadde. Tuwabadde mu ssanyu naye ye yagugalidde mu nnaku. Ate ye nno ekyo si kyenkuletedde. Embaga okwanjira kwe tutawa maaso ye mwana muwala Aisha Nabukeera. Ono nno muwala wa Frank Gashumba mujjukira bulungi omwana oyo step mamwe we yamwokya emyaka nga 2 kati emabega. Ebwatyo bambi Uncle Frank Gashumba n'avaayo n'amuyamba era n'abeera naye paka omwana eyo amala okusoma ndooza nga senior 6. Munaye bwatyo Aisha nga bw'omulaba awo kamaama kaajati nako bakanjudde. Aisha tukwagaliza obufumbo obutukuvu n'omwami wo banaye obufumbo bubeere obulungi muzaale abalongo n'abalongo.